Yes, alright, ku Yugi Updates kwesinzira okubanga otuwuliriza kutegeeza nti no okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV gwe muganda wange ali eyo ampuliriza. Baganda bange mwena mwena abali eyo emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo ke kaseera y'essaawa. Muganda wange ku ssaawa wange eno batwetaaga kintu na kimu kutaataaganya kuba batukuleetera information gye weetaaga okubanga omanya biki ebigenda mu maaso mu ggwanga, ki ekyosaanidde okukola, bw'otya bwe tuyinza okukwata mu mbeera eno gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Wabula ggwe ate nakubanga osubscribinga nkusaasidde nnyo naye akaseera kakyaliwo genda maaso osubscribinge ku Yugi Updates TV. Naye nkutegeeza nti no twerabira mu kukoona mu kadde ako waliwo akadde ako kajja kuyambako okuleetera notification message singa nga tubanga tuleese obubaka bwonna bwonna obw'okutegeeza gwena comrade munnankyukakyuka ali eyo. Baganda bange mbaanirizaako nnyo Don Kenya ku Airways nkwanirizaako nnyo obeerako otuninga Yugi Updates TV nakitende naawe obeerako nnyo. Kakati baganda bange saagala balwisaayo nnyo amayengo g'ebyobufuzi gazze gatambula ebbanga lyonna lyonna eriise okuva emabega. Muzze mulaba ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. Naddala embeera lya Muhoozi okuvaayo. Sijja muyita Muhoozi kamuwe ebitiibwa bye byonna byonna General Muhoozi. Oluvannyuma lwa General Muhoozi okuvaayo n'alangirira nti tagenda kubeera nga yeenyigira ku ballot paper mu kalulu k'omwaka 2026 era n'avaayo n'akkaatiriza n'agamba nti newankubadde ekyo nkyogedde temusuubira nti waliyo civilian n'omu anajja ku ntebe y'obukulembeze nga kitange avuddewo. N'agamba ekyamagye tegajja kubanga gamukkiriza. Kaakati bannabyabufuzi ensonga eno abamu babadde bagitwala nga minor issue naye n'ensonga nnene nnyo n'okusinga wawe mu kisuubira. Nze njagala okutangaaza bakulembeze baffe be tulina ddala aba party presidents bonna bonna abajja ku presidential nga ba presidential candidate mu 2026. We mutayimuka, we mutazuukusa mitwe gyammwe kati mbwandyesanga ng'akalulu ka 2026 tetutuuseeyo. Abamu abakulembeze b'ebibiina bamaze okupredictinga okusinziira ku mbeera eriwo ffe tubadde tuzza tubagamba naye ndaba abamu bagenda bazuukuka, ndaba nga Lukwago yakikoonyeeko, mubadde mukitwala ng'ekintu ekyokusaaga naye twabagamba nti mutunuleeko emabega mu reviewinge ku bigambo bino ebyayogewa ne General Muhoozi Kainerugaba. Ekisooka Chief of Defence Mulamba w'amagye agatwala eggwanga ekkulu Uganda tolina ng'eki gy'oyinza mumusonga mu lugalo. Ekyo kimu. Bwe yavaayo n'alangirira nti olwokaano aluvuddemu tagenda kubeera ng'alabikira ku ballot paper mu kalulu ka 2026 abasinga mwasanyuka ne mugamba balaze obutiitizi era bannabyabufuzi abasinga mbadde mbala bagamba nti Muhoozi atidde era mutiitiizi nnyo, atidde okulabika okugenda mu lwokaano okuswazibwa, atidde okuvuganya. Abasinga mwagirabanga feva gye muli, tiyali feva n'akamu. Era nzikiriza okugamba nti kyekyobulabe ekyali kituusewo mu ggwanga bukyanga biseera by'akalulu katuukawo. Omuntu amaze 10,000 z'ennaku ng'ayigga ng'awenja kalulu n'ateekamu n'omusimbi omuzito ennyo bwe gutyo ng'akola mobilization tour mu kaseera mpawe kaagwa ng'akalulu kanaatera okutujja, n'avaayo n'alangirira nti nze olwokaano nduvuddemu, teri kintu kya bulabe nga kintu ekyo kyali kibaddewo biseera byonna ebya general elections. Era gwe yonna gy'oli munnayuganda tandika kweraliikirira, tandika na kusala magezi
ngeri ki kino gy'ogenda kivuunukamu kubanga ekijja si muntu. Gw'ovuganya naye walaba nga avudde mu lwokaano, baako n'amagezi agamala nti lwaki avuddemu. Kikyabala. Bwemuba nga mubadde mwakatambula mayiro 100 ne mutuuka ne bagamba nti bwe mugendayo mayiro endala 2 maaso nno eri waliyo akagaali akayinza okuyambako okutuuka obulungi n'otakoowa, mwenna ne mubeera ku mission eyo ne mutambulako mayiro emu, waba mutambuddeko mayiro emu, munnammwe omu n'agamba nti nze olwokaano nduvuddemu mmwe mugende mukompiitinga ekagaali kammwe anaakasookako y'anaakasookako. Kitegeeza ono alina ekirala kyalabye kye yeesigulirako. Oba okitegeera? Tosobola kuŋŋamba nti mulinnya omuti mwenna mulina emboona gye mulabye mugenda ku ttabi lyerimu ye wali omuyembe ogubulukuse gwe mwagala. Bwe mulinnya omuti oli munno gw'obadde olinya nawe mupidde nga muli mu kugezaako okuwalampa omuti, ye n'agamba n'akwata bulanki endala, ettabi eddala. Kiba kitegeeza alina ate kyalabye ekisinga ku bulanki eno. Gwe bedda gwe mulengera alina kyalabye ng'ate gwe tagenda na kuyita mu kwegamba kutawaanyizibwa nnyo kusikaŋŋana muguwa nakyo. Kati mmwe bannabyabufuzi abaasanyuse nti General Muhoozi Kainerugaba avudde mu lwokaano, mbasekeredde, mukyali bato mu byobufuzi. Kubanga kino kikulaga bwatu ne statement ezaakolebwa. General Muhoozi oga nti teri civilian alifuga ggwanga, waliwo ensonga. Kigambo kinene kizitowa ttani nnamba. Okugamba nti nvudde mu lwokaano kigambo kinene nnyo, tekisaana kubuusa maaso. Okugattako nti amagye tegajja kukkiriza civilian n'omu. Kati nzikiriza mbikumenyere. General Muhoozi okuritwitinga mu kalulu kiba kitegeeza waliyo ekintu ekyamakulu kye yalengedde ekisinga okugenda mu lwokaano. Mu bufunze waliwo shortcut gye yalengedde. Golowooza avudde buvi ku byabufuzi naye waliwo shortcut gye yalengedde egenda omutuusa ku kiruubirirwa kyammwe mwenna kye muliko. Kyo bannabyabufuzi muzuukuka obwongo mukitegeere. Okugamba nti amagye tegajja kukkiriza civilian n'omu kufuga, ye kennyini chief of defense w'amagye ozaaliyo omulala atagenda kukkiriza civilian kufuga ng'atuuse ku ntebe? Ye kennyini ye w'amagye y'atagenda kukkiriza civilian n'omu kutuula ku ntebe ye, kyalinga kyabagamba nti ye ntebe ye yalina ogisikira. So okugamba nti amagye tegajja kukkiriza, ye be magye, ye tagenda kukkiriza muntu n'omu kutuula ku ntebe yeeyo. Ekyo mukitegeere. Firi wandibaawo obukwe lw'okuwamba obuyinza nga bayita mu kakodi ako. Nga walaba Mugabe bwe baamukola, bwe baazanya akazannyo Mugabe kye yakola, nga woolaba Mugabe kye yakola ne yeefuula nti bamuwambye naye ng'ali mu kuteekako musika ku bukulembeze. Kati naffe wano ndaba nga tubyolekedde. Binene ebigambo saagala ogambe nti byange, nze ndiwo kuweereza bye mpulidde. Bino ebigambo byavudde ewa Lord Mayor Erias Lukwago ng'agamba nti Uganda yandibwanga eri mu matigga, saa yonna bandigiwamba. Oluvannyuma lwa Muhoozi okuritwitinga mu kalulu, wandibaawo pulaani ey'okuwamba eggwanga, ey'okuwamba entebe y'obukulembeze. Ate Mwami Museveni yuno yawedde ku mpagala, takyalina stamina. Kitegeeza nti essaawa yonna wandibeerawo olukwe lw'okuwamba obukulembeze. Bw'atyo Erias Lukwago bw'agamba.
naye nga w'obizza ku bbali n'obitunulamu ensonga eno olowooza ggwe yandibeera nga ntuufu oba nkyamu. Jja mu comment section osharinge, commentinga, subscribinga. Kubiriza gwe mugwana wange yonna gy'oli teweerabira nsonga ya kusubscribinga ku Yugi Updates TV. Tubaagala nnyo, saagala kweyongerayo kusukka wano. Oba ogubanga musajja muno olekanga mwezi aganaakuzza. Kaakati munzikirize mbasiibule nkome wano. Baganda bange abali Saudi Arabia bali ku kyeya bagenda okupakasa abaatuntuzibwa mu ggwanga lyammwe ne musalawo mugende mu buwaŋŋanguse. Mbaagala nnyo, mwebale mulimu gwe mukola ogwo gw'obutaweera okutuninga Yugi Updates TV ne mubeerako baganda bange. Mbawe ekitiibwa kyammwe. Nammwe muli eyo muli ba freedom fighter mulwanira eyo mugezaako kulwanirira nsi yammwe Uganda musobole okuba nga mudda ku butaka. Ffe tukitegeera, oyo atakitegeera yayinza okukunenya ku ekyo ky'oliko. Tubaagala nnyo, mweraba.